Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza atanaba kuba nga otweyungako, genda mu maaso wali eri otweyungeko. Ntegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza. Muhoozi Kayine Lugaba wenjogerera giwunye gwe ali eyampuliriza. Lwaki? Kutegeeza nti gwe atanaba kuba nga osubscribinga, genda mu maaso subscribinge waliwo ekigambo subscribe gwagala otweyungako kikoneko osobole okuba nga weeyunga ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno kusinza okuba nga otuwuliriza abali e Bulaaya abali emitalo amayanja mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV era nga mukola kyamaanyi nnyo ddala. So beebaza Ssekinnoomu naye mbeebaza mwenna nga Sseddoboozi ly'ewamu omulimu ogw'amaanyi gwe mukola. Kaakati Sudan evuddeyo nedimandinga for apology. Esaba General Muhoozi Kayine Lugaba Chief of Defence wa Uganda abeere nga kolokota ebbankalwa eya apology ng'agiweereza eri mu ggwanga erya Sudan. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki? Kino kiddiridde oluvannyuma olunaku olw'eggulo General Muhoozi Kayine Lugaba okusinziira ku mikutu gye egya social media platform ng'adimandinga ng'agamba nti nno olutalo oluli mu Sudan agenda kubanga ayingirawo asobole okuba nga alukomekkereza agulaise nonsense. Kino kyakanze eggwanga erya Sudan nga bagamba Chief of Defence Force watuukirwa okwogera ekigambo bwe kityo kiteeka eggwanga lyabwe ku bunkenke essaawa yonna eggwanga lyabwe lyandikolebwako obulumbaganyi. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era eggwanga erya Sudan livuddeyo ne ligamba nti no twagala mbunnambiro General Muhoozi Kayine Lugaba abeere nga atuwandikidde apology wano okusobola okulaba nga abikkirira ebigambo bye yayogedde eggulo be baayise nga luckless okusinziira ku tension n'obunkenke obuli mu ggwanga lyattu Uganda. Kutegeeza nti no gwe ali e Bulaaya naawe genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga gweyagala otweyungako gweyagala okomentinga genda mu comment section okomentinge otangaze bannayuganda ku kikyolowooza. Eggulo twabagambye nga General Muhoozi Kayine Lugaba amaze okwogera ebigambo nga bino ebitiisatiisa eggwanga erya Sudan nga bagamba nonsense gwe baliko ogw'olutalo. Yabagambye nti nno kirabika bano abalenzi tebamanyi kye bayita lutalo naye bwe baba baataaga lutalo agenda ddu batwalira abalage olutalo kye ki. Kakino ne kiteeka eggwanga lya Sudan ku bunkenke saako n'erya Uganda nga saa yonna Sudan yandibanko okubanga eyanukula eggwanga erya Uganda kubanga wabanga General Muhoozi Kayine Lugaba yabasuubiza batwalira olutalo eri ewaabwe mu ggwanga lyabwe. Kino bafundikidde tebakitegedde era ne bagamba Muhoozi wabanga yabadde takitegeeza yeetonde mangu awandiike apology ng'agiwandikira eggwanga lino erya Sudan. Babagambye eggulo nti posts zino ezimu zigenda kuleetawo creatingawo fear ne panic saako n'obunkenke n'okutta diplomatic relations eri Uganda saako n'amawanga ageebunaayira. Okusinziira ku bigambo General Muhoozi Kayine Lugaba byatayipinga ku mikutu gye egya social media, era kino kitutadde ku bunkenke, kitadde bannayuganda ku bunkenke kubanga ffe tetulina mmundu ziyinza tuwaga naye bo balina artist bye basinziirako okubanga bibawaga okubanga bakola controversial statements ezo. Jjukira nti nno buli mukulembeze waakola ensobi eri eggwanga lye likafiiramu. Buli bakulembeze kasita bakola statement ezitatuukiridde nga bagezaako okukangakanga eri amawanga agagebunaayira ddala ago amawanga agamanyiira entalo, kiba kitukanga ffe nga bannayuganda era kiba kiteeka eggwanga lyaffe ku bunkenke. Kati General Muhoozi Kayine Lugaba bamubanja apology abeere nga yeetondera eggwanga erya Sudan ku ebyo ebyayogeddwa olunaku olw'eggulo nti agenda bayingiramu abalage kye bayita olutalo. Kyaleka bo olutalo kye bamanyi tebalutegeera. Ye General Muhoozi Kayine Lugaba ng'eyalwana ku ntalo eziwera agenda kubanga abakakasa era n'okubalaga olutalo agenda dusitula aluteeke ewaabwe singa tebaakomekkereze lutalo olwo. Yabagambye mu ssaawa mbalebubale agenda kubanga akwatagana ne ba brothers be naddala Paul Kagame saako ne banne basobole okubanga bayingira eggwanga erya Sudan basobole okubanga bakomekkereza olutalo. Nonsense oyo ali mu ggwanga erya Sudan. Wotyo General Muhoozi Kayine Lugaba bwe yayogedde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati eggwanga erya Sudan livuddeyo ne ligamba twetaaga apology eri ebigambo ebyo bye yayogedde General Muhoozi Kayine Lugaba olw'otutiisatiisa n'otukangakanga otuleetera olutalo mu ggwanga lyaffe lino. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza.
Simanyi ngeri ki gwe gy'olowoozaamu bintu bino engeri gy'obirabamu. Nze ku lwange ndabanga ekintu ekigenda okutandika otteekawo paniki n'amawanga okwegeza mu ggwanga erya Uganda kusinziira ku statement ezikolebwa abakulembeze baffe. Jangu mu comment section gw'otutangaaze ku ki ky'olowooza. Jangu likinge, jangu sharinge. Mmwe abaagala otweyungako nabagambye dda wali wansi waliwo ekigambo subscribe, genda mu maaso okikoonemu nnyo. Abasinga mumanyi tugoberera bugoberezi ng'obisanzeeko n'owuliriza n'olaba, naye oba tosubscribinze kitegeeza bingi by'ogenda okuba ng'osubwa ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. So mbaagala nnyo abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja, nammwe mbaagala nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yiga Updates TV. Mweraba.